Mu byonna neebaza Katonda kubanga Katonda mu mbeera yonna anviiriddeyo. I want to appreciate my sisters, my mother, my voters. I don't know what to say. But you people, I didn't anticipate this moment. Please bear with me. Kabange eri abakozi njagala beebaza okunteekamu obwesigwe okubakulembera era mbasuubiza nti byonna bye tunakola tujja kukolera wamu. Ng'akabonero kange bwe kabadde meeza nga tupromotinga dialogue era tujja kutuulanga tuteese ku bikwatagana n'ensonga z'abakozi. So mwebale okunteekamu obwesigwa, mwebalire ddala era nange nsuubiza okukola wamu nammwe.